Mugetufuna ebya Bebekulu byandibanga bibi wuno ku police Gravity omutujju kyamukoze amuguddeko emisango mukatambi ngenda kubiranga nkakulaga buterevu nenga nkusaba subscribing atanaba kusanawe atanalikinga video gena maaso bwotyo birenga ogiraikinga wano mu recording yo bulungi Bebekulu ebintu byenjogera ne President Museveni tebikukwatako. Yes. Ebintu byenjogera ne Kenzo tebikukwatako. Yes. Nsuga kisayingira mu ntalo zammwe kwanange zaite zinkwatako. Ebintu byenjogera ne speaker tebikukwatako. Ebintu byenjogera ne secretary general tebikukwatako. Olegera oba sente enfunyo basifunye ewalala tebikukwatako. Ekikulu gwe nsasula. Yagenda ne Kenzo ni bala president kibi si kibi wali akalangende nawe wali akalangende yakuleka busia yakuleka busia zefunye opportunity nye numbye atoteka we kibeera labono mbwa abaho wayimbawa anti omutuju yayimba omutuju waba ayimbye ze bayimba Kati abawo Adabawo babuuza gye wayimba tugenda kola oluyimba kitugwe abawo ekyo nakyo kigwewo ekiruma mukulu waffe Bebekulu taata waffe nagende bagula bite ku nyumba ya gula bite n'entya kuliko lifti tewali eriko n'omuliro gw'amayinja buli kimu kiri kweri ennyumba zinatuukayo n'entya Bebekulu nagimulaga Kali Bebekulu agamba ki ayimanyi nti omuva njoba yakuta ngenda mufiirako olumba olugenda okunzita baluyita Bebekulu kati ze Katonda wakufa sokombulira ekyapa wekiri gwe ekyenyumba mwe mufaafe bibesi I go take care of the orphanage. Jango kikime ekyapa nkirina manja gyobanjiza mungu oli mulamu omuzimu guyinza obutadda fiiti omuzimu guyinza okumanja ekyapa kiri kitya mwana ndi fiiti kawaniki obusungu tokoseza bungi anko oyo gayo oyo ayagala kubanga yategerera buli muntu ayagala kubanga yenkoko mpanga yalowooza ensi ekyali kwebyo ebintu byedda ani agenda okufuna akantu kano kenteekako essimu yange ne bankolako ng'essimu yange weri mbadde nakunsira ku nviiri omanyi nkyangende emikolo gya pulezidenti eyo embar kati ebyo ebiruma Bebekulu kati ogamba otya nti ogenda ku mikolo bwawulira mbu ogenda ku mikolo agenda kwebaka leero ani agigumizaawo yagigumiza si muyimbi agenda kukunooma wanne Gravity ani agambu si muyimbi sokondage mukutubanja naye sebo tubanja namulaba nzijonkere nga alina endoggo oyo mujje mu kamera yakujonkera kanzijonkera gweziyo nessimu eyo abulamu oyo abatoota banje oyo alina noonya yiiti oyo akasajja akakulinaanyawo kagambe kakole ennyo kavembye ekisiru kati kati Bebekulu yamubanjaki tudde ku Bebekulu ali anange ndikwako kasajjako akali awo Bebekulu kamubanjaki kagumiza manjizaako kyali wange waliwo nzijonkera wali omanjaki nze ate buterevu yonno ye mukulu Gravity omutujju kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga omwewulirirako nonno talina kigambo kiwoomu kyonna eri omuyimbi Big Size Bebekulu era yagambye tagenda kukkiriza kubeera nga alinnyibwako nga kugase n'okubeera nga amanyiribwa nti ateekeddwa okubeera nga asasula kubanga sente zaali mu kubeera nga abanja yazikolerera ate nga ovudde ne ku ekyo waliwo endagaano eyakolebwa era eraga nti sente zino azibanja era waliwo akatambi akagenze maaso n'okubeera nga akatambula nga kalaga ono ng'ali ku kooti nga kirabika ensonga yandibanga mwana twate azitutte mu mateeka asobole okubeera nga afuna obwenkanya. Nkusaba ogende mu comment section obeere nga bw'otyo otteramu endowooza yo
oli tiimu Gravity omutujju oba oli tiimu Big Size Bebekulu. Endowoozayo gituteere wansi awo mu comment section. Ninga okusinzira ku mbeera yonna eriwo tetunnaba kubeera nga tufuna side ey'omukulu Big Size Bebekulu. Nga bwe mumanyi olumu avaayo n'ayogera ate olumu ensonga azimma amazzi. Ensonga omukulu yandibanga na zino azimmye amazzi kuba tanaba kubeera nga avaayo ng'ayogera ekintu kyonna ku nsonga Gravity zaali mu kubeera nga ayogerako nti yamuluma ssente ze oba yagaana okubeera nga amusasula ssente ze. Kakati nno ba social media in-laws olutalo bo bandibanga wetwogerera baluyingiddemu. Waliwo abali ku tiimu eya Big Size Bebekulu ate nga abalala bali ku tiimu eya Gravity omutujju. Nkugambye ba social media in-laws batandise okubeera nga bekwata tiimu era nga buli omu wetwogerera essaawa eno alina oludda gyagwa. Nawe nkusaba ogende mu comment section ombuulire oli tiimu ani, oli tiimu Big Size Bebekulu oba oli tiimu Gravity omutujju. Abamu abali ku side ya Bebekulu bagamba nti ekyamazima Bebekulu basusse okubeera nga bamulinnyangako buli kaseera. Bebekulu ateereddewo abayimbi bangi nnyo amadaala n'abatuusa mu bifo bye batatuukanga namu, naye ate ne bamusasulamu kubeera nga ate bamujolonga nkugase n'okubeera nga bonoona brandi ye. Ate ye tiimu Gravity omutujju bo ne bagenda maaso n'okubeera nga bategeeza nti ddala kituufu omusajja abanje ekyamazima yakola performance twazirabanga ku online ku campaign za NRM omusajja nga performingira na mu enkuba n'emukuba ava ku eno show adda kweri. Baba social media in-laws abali ku side eya Gravity omutujju bagenze maaso n'okubeera nga bategeeza ekyamazima omusajja asaanye okubeera nga aweebwa akasente kera bamwegasseeko mu kubeera nga babanja Big Size Bebekulu. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde side zeeyo, naye nga bwe nkugambye omukulu Big Size ye tannavaayo kubeera nga ayogera kintu kyonna, naye nga ba social media in-laws bamugambye ensonga azeesonyiwe, waaba asobola n'okumusasula tamusasula kubanga abayimbi basusse mbu okubeera nga bamulinnyako kyokka nga n'ebifo bali mu kubeera nga boogerako yabe batuusizzaamu. Genda mu comment section gwe ng'omulabi naawe otubulire ttiimu gy'ogwa lutalo luno olugenda maaso mu makati ga Big Size Bebekulu ne Gravity omutujju ogwa ku side yaani. Endowoozayo osobola obeera nga ogintera butereevu wansi awo mu comment section. Ku mukutu Jika Media kwobadde nkusaba osubscribinge mukwano gwange wenna atanaba kulabika nga osubscribinga. Likinga video eno tuberenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Endowoozayo osobola obeera nga ogintera butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.